Abaluganda balungi Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Njagala okwebaza Mukama olw'akaseera kano. Njagala okwebaza Mukama ku lulwo gwe nange. Njagala okwebaza Mukama olw'abaweereza be bonna nga sisosoddeemu n'omu. Njagala okwebaza Mukama abawadde obulamu. Njagala okwebaza Mukama abakuumye nange nankuuma. Njagala okwebaza Katonda nannyini gunensi oyo atajjulukuka, Alpha and Omega, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Agulumizibwe ennyo Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mbaaniriza mu kuweereza kuno nga mbannyonnyola obulamu bwange nga ngezaako balaga ekitiibwa kya Katonda. Lwaki Mukama tusaanidde omusinza? Lwaki tusaanidde okwesiga Katonda oyo atajjulukuka? Katonda alina ebikulu by'akoze mu bulamu bwaffe, alina gy'atujje nga twetaaga omugulumiza. Bw'otamugulumiza oba olimbye. Gulumiza Mukama, muwe ekitiibwa. Amannya n'eddoboozi mpitibwa omuweereza wa Mukama Robert Katerega. Mpitibwa omuweereza wa Mukama Robert Katerega. Mbaniriza mwenna abatufollowinga abali ku YouTube Truth and Justice Ministry of God, abali ku TikTok Truth and Justice Ministry of God, abali ku mukutu gwa formula oguyitibwa Truth and Justice Learning Center. Weegulwawo gwa mukutu genda kwatagana n'ebyamasomero era gukola ku byamasomero na byanjigiriza ebigenda okubanga bitambulira mu buweereza buno. N'abali ku mukutu oguyitibwa Major Motors and Garage Equipments, ogwo mukutu nagwo gwaffe. Njagala okwebaza Mukama bali ku Bobuke. Njagala okwebaza Mukama batufunire eyo. Abali ku mukutu ogwa Robert Katerega, njagala okwebaza Mukama batulabire eyo. Nammwe abatulaba oluvannyuma ku Twitter ne Instagram, Mukama abampeera omukisa. Tuli wano okutenda erinnya lya Mukama, tuli wano okugulumiza Katonda omulamu. Amannya gange mpitibwa Robert Katerega oba Prophet Katerega. Njagala obategeeza nti Katonda gwe tusinza mukulu, wa maanyi era wa kitiibwa. Katusabe. Ayi Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, Mukama njagala okwebaza olw'obulamu bw'otuwadde. Njagala okwebaza Mukama olw'ebirungi by'okoze. Njagala okwebaza Mukama kubanga tuli balamu lwa kwagala ko, lwa kisa kyo. Tuli balamu si lw'amaanyi gaffe yadde obuyinza yadde okwagala, naye olwakuteesa kwa Mukama. Njagala okwebaza Mukama olw'akaseera kano k'otutuusiza nga tukyali balamu, abasajja n'abakazi b'okumye nga balamu. Mukama njagala okwebaza olw'ekisa kye kitutaddeko n'otukuuma Mukama, ne tutambula ne twonoona ne tukusobya ne n'otatuvaamu. Weebale Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Njagala okwebaza Mukama olw'emyaka 5 gy'onkuumye nga ndi mulamu okuva lwe nasimatuka Amagombe. Katonda ow'ekisa ekingi, wanzija ku mugo gwa ntaana taata. Nkwebaza ayi Mukama kubanga sandisobodde kwogera n'abantu bano, naye Mukama olw'okuteesaako, Mukama wannunula Mukama, wannunula Mukama. Nandibadde nafadda, nandibadde nettadda, nandibadde nazaawa. Mukama webala okuneerabiza ennaku eya ssente zaafa, ey'obugagga bwagenda. Mukama ompadde essanyu. Njagala okwebaza olw'essanyu eryo erisinga ssente ly'ompadde. Mukama nsaba oliwo omusajja n'omukazi yenna agoberera obuweereza buno. Mu nnyira Yesu Kristo Mukama waffe, amiina era amiina. Njagala okwebaza Mukama olw'obulamu bwammwe. Katugende mu kigambo. Tuyina abatugoberera wano. Tugenda kuba n'omusomo. Omusomo ogwo tugenda kuba ne business summit. Business summit eyo egenda kuyindira oba egenda kutambulira ku buweereza omukutu ogwa WhatsApp oguyitibwa Truth and Justice WhatsApp group. Eyo kanisa yaffe eya online nga boolaba eno gye ntuddeko wano. Ayo nayo yemu ku mikutu gyaffe egiri ku WhatsApp. Omukutu ogwo katugenda okutambuliza obuweereza obwo obwa business summit kwegenda okutuula. Bwenva wano mu ssaawa zigenda kubeera 11-12 ngenda kuba ntandise business tips ku mukutu ogwo gwennyini ogwa WhatsApp. Ebeerako buli lwa Sunday n'olwokusatu, naye olwokusatu tugenda kuba nga tukyusa olwokusatu luteekenga wano ku Facebook ne ku YouTube. Omusomo ogwo gugenda kubeeranga wano ogwa business tips gugenda kubeeranga wano ku Facebook omulunaku olwokusatu bwe tugenda okuguzza. Kati olunaku olw'e Sunday gugenda kubeera eri ku WhatsApp. Ntuteekateeka business summit erimu mwenna abalokole, erimu mwenna abaana ba Katonda, erimu mwenna abakozi. Guno omwaka nga tegunnaggwako, oyingira omwaka omupya nga waliwo ky'olengedde, nga waliwo ky'olengedde. Nzikiriza Katonda buli muntu yenna atambula mu buweereza buno
olina kubanga oli bulungi mubiri era olina kubanga oli mu bulungi ne mu mwoyo. Ngenda kuwa ebyawandiikibwa, ngenda bikusomera obyerabireko. Katonda tasobola kulekawo okuba mubbi. Obulwobbe ekitiibwa kye kisekererwe. Katonda gwe tusinza yenna nnyini ggulu n'ensi. Ffenna ebintu bye twogera wano abasinga babiraba batyo, naye ffe twogera ekyo Katonda kye yatutuma. Nze Katonda bwe yali nga atandika okwagala okunkozesa, bangezaako nnyo okunsika mpeereze n'eŋŋaana ng'ekiseera kyange tekinnatuuka. Naye nafukamira, nali sagala kutandika kuyimirira oba kujja mu maaso gammwe wano nga nina bwe situuse. Nagamba Mukama, nkusaba bw'oba onantuma, nkusaba ompe omuggo gwa Musa. Saala ki gy'okola? Saala ki gy'osaba mu maaso ga Katonda? Ekyo ky'osaba, ekyo ekikuli mu bwongo, eyo entegeerayo bwe bulamu bw'olivinga. Nkiddemu, ky'osaba ekikuli mu bwongo, entegeerayo bwe bulamu bw'olivingiramu. Gezaako kati okugaziya obwongo bwo obususse ku ekyo ky'otunuulidde. Katonda okyuse essaala zo. Nagamba Mukama, nkusaba ompa omuggo nga gwe wawa Musa. Mukama mpadde omuggo kubanga sobola kusaba data. Bwe mba simulina sijja kujja. Sisobola kusaba kyakulya bwe mba saalidde era munnange njagenda mugaye taata saalidde era mbeere mu nnyumba yange sijja genda kusaba. Kati twagala okulaba omulembe gw'abalokole ogutali mu kusabiriza. Twagala okulaba omulembe gw'abalokole abaweereza Mukama n'ebyabwe nga Katonda abawadde. So va ku zino ekkanisa zigamba leeta ebimu eby'ekkumi, simanyi ate omuceere gwa kilo 5, simanyi biki, ebyo ebintu by'obufere eby'obubbi. Tukubuulira, tukuteekateeka, omanyi bwe bakola, era emisomo gye tugiteekawo tugaziye obwongo bwo, tugaziye okutegeerako, osobole okugaziwa ennyo mu kumanya ne mu kutegeera, osobole otuuka ku kigera. Ekyo naawe oteekeddwa kuba mugagga. Tewali yazaalibwa mu nsi muno nga mugagga. Tewali yazaalibwa nga biliyoniya. Teri yazaalibwa na ssente. Buli muntu akola nkole. Weeragulako otya okuba omwavu? Kiki ekikufuula omwavu? Gwe omwana wa Katonda gw'osinza omugagga. Kyusa essaala zo, ofeeyo okunoonya okumanya n'okutegeera, okwate ebiragiro bya Katonda, ogenda laba omukisa gwa Mukama. Mukama akumpera omukisa. Katugende mu byawandiikibwa. Abantu bangi baagala nnyo bintu bya katemba, naye bino bye birimu obulamu. Oba tulina omuntu omu oba babiri tujja genderaawo, Mukama abampera omukisa. Bwe tubanga twogera ku kigambo Katonda kukola bikulu, nze ayogera naawe, njogera naawe ng'omuntu Katonda gwe yazuukiza. Nkiddemu, bwe tubanga twogera ku kigambo Katonda kukola bikulu, tukitegeeza. Abantu bangi balowooza Katonda w'abalokole takola. Katonda w'abalokole akola, tewali n'omu amwenkana. Katonda w'abalokole akola, tewali n'omu amwenkana. Odesi Kajambo, Katonda w'abalokole akola, teri n'omu amwenkana. Ye mugagga, ye muwanguzi, talina kimulema. Ensonga yange yino, njagala okutegeeza, gwalina mukwano gwo waayita, gwalina omuntu wenna woyita, gwalina embeera erabika ng'etali nnungi, nziza okuzzaamu amaanyi nga nkugamba nti nywera. Teeka okwagala kwo mu Mukama, ogenda kulaba essanyu. Ayogera naawe, ndi musajja eyagala okwetta emirundi 3. Nayagalako okwetta nga nkyali waka yenna kyenyi nzaalwa mu Lwengo, naye nali mwana muto nga sibitegeera. Nassaawo akatebe neetuge, nensiba omugwa gwali gwa caayi, ekyayi naluka ekiguwa ekyekyayi, nensiba waggulu ku muti neteeka, sassaawo katebe kwetuga. Wabula nasangamu obulago bwenyiga bwe nti, nga manyi abaana abato, nsibye omuguwa waggulu, neteekamu bwe nti obulago, kati bwenyiga, nze nkooye ensi kuba nakulya mu kubonaabona, nakulya ku step mama nantulugunya, byonna nga bwe byali, obulamu bwali buzibu. Naye nali simanyi bwe betta mu kusooka, nga nkyali mukyale waffe mu Lwengo, nasangamu obulago bwe nti nenyiga, nga mmanyi kasajja katu naafa, saafa, nali kato nnyo, sijjukira na taata yansanga nankubamu emiggaawo, nembivaako, nali nkooye ensi. Okufa okuli serious nkusanga 2017 gankuze, maze ofuna ebizibu, obugagga buweddewo, sente zigenze, ensi ng'efunze,
nga ne byolina banka eyagala bitwala. Nawulira ensinga entami ne neebuuza Mukama, nze akuze mu kubonaabona, lwaki buli kimu kijjira nze? Natuuka mu ggwanga mwe nagenda eggenyi ne ntuuka neefunirawo loosi ya miliyoni namba, nga naakatuuka bwe nti neefunirawo ekikuyigirizi ky'akakadde kalamba. Jjukira mu ggwanga Uganda gye nvuddeyo nfiiriddwa obwanana bwa ssente, ne mu nsi gye nzirukidde gye ŋŋenza okubeera natuuka sitaani ng'agamba nti emiliyoni eteekwa kufa. Njala babuulya kino nga sinnafuna kasente ka kata, nasooka kukola loosi ya miliyoni namba nga sifunanga yadde 10 kya kata. Mbuuza wazijja wagwa yali yakatuuka, baazitema ku musaala ogwasooka. Omulabe ng'akuyigga oba sijja kisanya okumulabe kuba nsaala gulumiza mulabe. Katonda ng'alina waakuyisa, togamba nti Katonda affe atwagaliza bibi. Nedda, ebintu bino byetaagamu okukula mu mwoyo, byetaagamu spiritual growth. Katonda aliko waakuyisa asobole okuggyamu omuntu. Nkiddemu, Katonda abaako waakuyisa asobole okuggyamu Robert gw'olaba. Bwe nkugamba nti ndi Robert omweza wa Mukama, muganda wange tolowooza nti nkuzidde ku mmere ya maama na taata, nkulidde. No, Katonda abantu bagenda okukozesa alina w'alina okukuyisa. Tuli mu mulembe ogwogera n'abantu ng'omuntu w'ebintu by'oyisemu ggwe akuza okaddiwa nga tabirabanga nako. Tetusobola kutegeera kyekimu, tetusobola kubeera na pain y'emu, tetusobola kuba na kwagala kwe kumu Mukama. Ojja kuba mu nsi ndala obe munda, mbeere mu ndala. Ekyo nkiddamu omuntu yenna ayinza olowooza nti bye tukola just Katonda akuyisa waakuyisa. Leka abaseka baseke ng'olinawo kyokola. Odesi ng'oweereza Mukama, baleka abaseka baseke. Naye ggwe omanyi Katonda wo waakujje. Ensi tejja kitegeera. Gwe weereza Mukama, weereza Katonda, weeweeyo eri Mukama, ogenda laba omukono gwe. Njagala okukutegeeza nti weeweeyo eri Mukama, ogenda laba omukono gwe. Katonda mpisa gyampisizzeeyo, andeese tuuse mu ggwanga lino, nfunye ebizibu, ssente bazifudde, nfunye ekizibu ky'akakadde kalamba, mu nsi gye naakajjamu, naye nempulya ng'ensi enfunze. Ebintu ebyandeetera okwagala Okweta byali bingi. Mu nsi gye naakagendamu enŋenyi nga ndi mugenyi, neefunirawo loosi y'akakadde, nga n'amateeka agagiriko ne n'aga poliisi bakusiba ebbanga lyo lyonna n'ofiira mu kkomera. Emmotoka yajja neetomera emmotoka ng'ate mu mikono gyange, neefiirwa miliyoni namba nga sikwatanga na musaala gwa wano. Era ku musaala gwe nasooka okufuna ekyali badde ng'ekibereberye ky'owaayo eri Mukama, nze kyagenda mu bbanja. Lwaki? Yusufu bakadde baganda be baamuteeka mu bunyomutta, Katonda yasigala ateesa. Mmwe ebyo ebizibu by'oyiseemu, Katonda asigadde ateesa. Mmwe ennaku gy'oyitamu, Katonda asigala ateesa. Teweeraliikirira, togwamu maanyi, togwamu ssuubi. Mukama akyateesa eri obulamu bwo. Ekyo ky'oyitamu kyonna akyateesa. Okitegedde ekyo? Saagala ogwemu ssuubi olowooze nti wayonoona nnyo kubanga ebizibu bikwetimbye. Nedda, awo wooli wateekateeka omukazi ow'amaanyi. Bye nayitamu byali biteekateeka ono omuntu ayogera naawe, tewali ndabye. First of all, bwe nali nkyali mu Uganda nali neeyagala emmotoka nvuga mpya, nvuga zihaliya zimaaka gulandi nga nnoonya ki nyinza nti ogenda mu mawanga nga neeyagala. Katonda alina okuggyawo obugagga asobole okubaako gy'akutwala. Katonda alina by'alina okuggyako gwe mukazi gwe ne musajja gwe asobole okutuusa ku kigera kyagala okukozesezaamu. Gwakaaba tokaaba, gwasinda tosinda, just bw'obanga oli mu mbeera njagala okutegeeza nti kyonna ekize mu maaso go oba kibi oba kirungi, fukamira weebaze Mukama. Buli ekize mugambe Mukama weebale, buli ekize mugambe Mukama weebale, kubanga tomanyi kiri mabega w'ekyo. Emabega w'ekyo kyola waliyo obuwanguzi. Emabega w'embeera eyo gy'olaba gy'otuuseemu waliyo obuwanguzi. Njala okutegeeza nti mu byonna by'oyitamu weebaze Mukama. Oba bizibu oba nnaku oba ssanyu,
webaze Mukama. Okwebaza Mukama kufuuke mmere mu kamwako mu kyonna kyonna ky'oyitamu. Kubanga Katonda wa kuyisa. Abaganda balina olugero bagamba nti akutwala ekiro omusimma bukedde. Katonda ng'alina wa kuyisa obeera maziga, n'ate bw'omala otuuka obeera omu kubajaganya. Nebaza Mukama nti ampadde obulamu obulungi, nebaza Mukama nti ampadde emirembe. Sikyasobola kwetta, nayagala okwettera waggulu kalina, nenjagala okujja mu buliri neesala emiswa gy'omubulago nfiire omwo, nenjagala ogenda ngwe mu kiyanja nfiire mu kidiba mu kiyanja mwe mba nfiira. Ezo zonna zonna zaali pulaani ez'okufa. Ne Mukama nansomosa era nampanguza. Njagala okutegeeza nti teweekola kabi. Tewetta. Nkugambye teweekola kabi. Tewetta. Katonda alina wa kutwala. Nkiddemu. Teweekola kabi. Tewetta. Katonda alina wa kutwala. Bwe ndaba abantu abetta, ebiseera ebisinga nze siseka, wabula mbasaasira. Kubanga mmanyi lwaki baba bafa. Baba buliddwa ebigambo ebifaanana nga bino. Gwabirabye abiwulidde, gezaako tegeeza munno. Yenna alina waayita munsembereze. Saagala dde 10 nja kwogera naye, obulamu bwe buddemu essuubi. Toleka munno okufa nga waliwo abaawona okufa. Toleka munno okuzikirira nga waliwo abaawona okuzikirira. Katonda atuyisa mu bintu ebyo byonna tusobole okubako kye twogera eri obulamu bwo. Awo wooyita Katonda akuyisaawo osobole okubaako ky'oyogera eri oyo omuntu omulala ali mu kuyitawo oba agenda oyitawo. Naddala abaweereza ba Mukama, Katonda abaako waakuyisa asobole okuteekateeka, kuba Dawudi yalina testimony. Dawudi teyali kubye Goliath nga talina testimony. Katonda ng'alina waakutwala, alina okubaako waakuyisa. Osooka okakate, akuyisa mu training, osobola ofuuka omuntu ow'omugaso enkya eri abalala. Kansome, mbadde ojja kwesomerako wano mu Zabbuli 91 okuva ku lunyiriri olwokuna oba olusooka nalwo osobola oddusoma ojja otuukire ddala ku lunyiriri olw'14. Naye nze kansome zino ennyiriri ensonotono. Kansome ennyiriri entonotono nziruke. Ntandisa n'olwokuna. Anaakubikangako ebiwaawaatiro bye, era wansi w'ebyoya bye woonoddukiranga. Amazima ge yeenaabanga enga amazima ge y'engabo ge gakuuma. Amazima ge y'engabo ge gakuuma. Mu mbeera yonna olina okulembeza amazima. Lwaki Katonda antikka obuweereza bwa truth and justice? Ebintu by'empisemu bibaddemu obulyake bungi. Ebintu by'empisemu ndabye obutali bwenkanya. Ebintu by'empisemu ndabye abantu ababonaabona abakaaba. Ebintu by'empisemu ndabye enjiri ey'obulimba. Ebintu by'empisemu Katonda yantuma okutuusa ekigambo kye eky'amazima. Abantu bangi babbiddwa, batwaliddwako ebyabwe, bakaaba. Naye Katonda azze ne truth and justice. Amazima ga Katonda ge ganaabanga engabo yo. Wansi w'ebiwaawaatiro bye wagenda okukuumira, ogenda kwekwekanga mu byoya bya Mukama, mu byoya by'ebiwaawaatiro bye, ofune akabugumo, ofune emirembe, ofune okuwummula. Njagala okutegeeza ti wewe eri Mukama, wewe eri Katonda, kola amazima. Amazima ye Yesu Kristo. Bw'oba tolina mazima tosobola kuba na Yesu. Bw'oba tolina mazima tosobola kuba na Mwoyo Mutukuvu. Gwe bw'omanyi nti oli mulimba, ebyo Mwoyo Mutukuvu byerabire. Omwoyo Omutukuvu w'amazima, omwoyo w'amazima omubeezi ow'olubeerera tatula wali bulimba. Nziruse kati ngenze ku nnyiriri olw'11 kubanga Mukama yatuwa olunyiriri luno mu gw'omwenda nga gutandika, n'atugamba nti agenda kulagiriza amalayika be bakukuumenga. Ulya bw'ayogera, kubanga ali kulagiriza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna.
mu makubo gonna g'oyitamu mulimu obuseerezi, mulimu okunyigirizibwa, mulimu okukaaba, mulimu okusinda. Katonda alagiza bamalayika be bakukuume mu nkonge, mu mayinja, mu bisiriko. Bamalayika ba Katonda we bali okukukuuma. Totya, toggwamu ssuubi, teweeraliikirira. Katonda ali wamu naawe. Bamalayika ba Mukama bali wamu naawe okuwanirira. Ngenza ku Nyoyo 12 bali kuwanirira mu mikono gyabwe, oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Okwesittala ekigere kyo ku jjinja, bwe tuba tutambula mu lugendo olw'obulamu, tulina ebintu bye tusanga bingi. Odeso olina by'osanga, muntu gwe wenna olina ebintu by'osanga nga bimalamu amaanyi, nga binafuya, nga bikutula. Awo malayika wa Katonda wajjira, awo malayika wa Katonda wakuyimusiza. Era awo mwangu oyimbangawo nti bamalayika muno nanga konze nga ntuuse wennemererwa. Bw'obanga olemereddwa, saba malayika wa Mukama, saba Mukama akuweereze malayika we akuwanirire. Tali kuleka, alisindika malayika we okukuwanirira, oleme ekigere kyo okwesitala ku jjinja. Mu buli mbeera bwe weesiga Mukama n'otambula ne Mukama, ataddewo obuyambi bwo obukukuuma. Ngenze ku Nyoyo 13 olirinnya ku mpologoma ne ku ssalambwa, olisamba empologoma ento n'omusota wansi w'ebigere ebyo. Tewali kizibu, tewali ddogo, tewali mulabe agenda kukuyinza. Nkiddemu, tewali kizibu, tewali mulabe agenda kukuyinza. Nga weesize Mukama, nga weesize Katonda, tewali agenda kukusobola. Simanyi malogo, simanyi biki, Katonda agenda bikusomosa byonna. Katonda agenda bikuwanguza byonna. Tewali kigenda kuwangula, tewali kigenda kumegga mu linnya lya Yesu. Teeka okwagala ku mu Mukama, ebisigadde bimukwase. Olunyiriri lwa 14 kubanga antaddeko okwagala kwe, kyendiva muwonya. Buli lw'ossa okwagala ku Mukama ateeka okuwanirira. Buli lw'ossa okwagala ku mu Katonda ateeka okukuuma. Tewali muntu ayinza kujja ne yeemaliza mu bulamu bwo nga naawe tomuliiko. Abantu bangi mupretendinga temwagala abantu mubalaba bwe mutyo. Teeka okwagala ku mu munno. Omuntu yenna Katonda bw'omussaamu okwagala kwo. Bantu bangi mugane mu maaso ga Katonda, Mukama Taata, abamu mwagaana mukuula bukuuzi. Toyagalira ddala Katonda, okola bibyo, toyagala kusaba. Waliwo n'abaweereza beeyita ab'amaanyi, munnange ng'amanyi yamalayo nnyo, n'omugamba munnange weereza, nze sirina budde, nze era munnange. Tonnamanya gw'oweereza. Bw'onaategeera gw'oweereza, togenda linda bantu kwegayirira kuweereza Mukama. Togenda kulinda kwegayirira kuweereza Mukama bw'onaamanya gw'oweereza. Weereza Mukama n'omutima gwo gwonna. Yagala Mukama n'omutima gwo gwonna. Teeka okwagala kwo mu Mukama, naye akuwonye, akulokole. Ndeera nkibagamba nti Katonda tagaba bintu bya bwereere. Kabeera omukazi yawona ekikulukuto, yawagaanya. Gw'ozinze emikono gyo, olowooza Katonda mbwe agenda kukolera byonna, mbwe ate tuli mu kisa. Ekisa bakikolerera. Ekisa kya Katonda weekiri. Ekisa kya Katonda weekiri. Ne bw'oba tosobodde kukwata biragiro bya Mukama n'omussaamu ekitiibwa n'omutya n'omuwa ekitiibwa. Okutya Mukama kitegeeza kukwata by'ayagala. Okutya Mukama kitegeeza kuwuliriza ddoboozi lye. Okutya Mukama kitegeeza kugondera ddoboozi lye. Kati gwe atamugondera kitegeeza tomutya. Owooza ekisa kikumala. Ekisa kya Katonda ayinza atya okikuwanga gwe kanyinyi tosobola kuba butukuvu na butuukirivu. Yakussaako ekisa kubanga oyonoona buli lunaku naye takutta. Buli lunaku osobya naye takuggyeewo. Ekyo kyekisa ekisooka. Tukwate amakubo ga Katonda. Obulokole butuwoomere, obulokole butugondere. Tukole Katonda by'ayagala, afuuka mukwano gwaffe.
atule munda muffe kwaffe tuli yeekaalu y'entukuvu agenda kutuula atya muggwe nga mwe mujjudde agayisaago. Ngenze Zabbuli 3 Olunyiriri lwa 5 watugambye bwe wati: buli kigambo kya Katonda kikemebwa. Wano nno we wali ekinyusi. Obwedda nkyali mu kwanjula. Kunkumula okutu nkugamba amazima ogatwala oba ogagaana. Buli kigambo kya Katonda kikemebwa. Ekigambo kya Katonda okukemebwa, gwe oli kigambo kya Mukama. Gwe mukazi, gwe musajja, gwe oli kigambo kya Mukama. Ekigambo kya Katonda kikemebwa kitya? Katonda ng'alina waakutwala, Katonda ng'alina levo kwayagala okutuusa, alina okuyisaako mu kugezesebwa. Kyabwa Katonda nnyo okusanga ebigezo n'obigoba n'obiyita. Kitegeeza nti obulamu bw'otambuliramu, saagala olowooze nti bugenda kubeera bwakaserengeto. Nkugambye bwe twali tutandika Oluta Uganda, twafuna okulumbibwa nze kennyini Kamwa koogera eyatandikawo ekyoto ekyo. Ne mbaako ne bye nafiirwa ng'ekigendererwa nafuwe. Saanafuwa, nasigala ndi w'amaanyi. Nasigala nga ndi w'amaanyi. Nafiirwa ebintu ebyali biri mu miliyoni nga 2 n'okusoba. Just kutandika Oluta Uganda. Omulabe ne kimuluma nnyo. Bwe tuba tusabira abasajja n'abakazi mmwe abali ku mikutu eyo, Sitaani kimunyiiza najja nayagala abeeko waatunyiga waluma atunafuye. Ekigambo kya Katonda kikemebwa. Olumu Katonda akuggyako by'olina alabe onaamwegaana oba onaasigala omwatula. Yobu yayita mu biki? Ekigambo kya Katonda kikemebwa. Jjajjaffe Ibrahimu yennyini emyaka emeka gye bamaala ne Sara nga tebalina mwana, wawa olunaku lwe beegaana Mukama? Njagala omanye nti by'oyisemu badde okemebwa, kubanga gwe kennyini oli kigambo kya Mukama. Tosobola kuba wataali kigambo. Manya nti by'oyisemu byonna obadde mu kukemebwa, obadde mu kugezesebwa. Oyinza okuba obiyisemu nga toli mulokole, kati lindako by'oyitamu ng'oli mulokole. Beera muntu abuuliddwa, okimanye nti w'oyita Katonda ali wamu naawe. Nkugambye mu buli mbeera gy'osanga weebaza Mukama. Ako ke kakodyo akasobola okuwanguza. Togenda kwemulugunya. Togenda kwemulugunyiza Katonda. Okuyita mu kusinza ne mu kutendereza mwagenda okukeera obulamu bwo. Embeera yonna gy'osanga sinza, tendereza. Sinza, tendereza. Sinza, tendereza. Ogenda kuba omulabe akudduke. Ekigambo kya Katonda kikemebwa. Katonda bba. Abangabo eri abo abamwesiga. Abangabo eri abo abamwesiga ani Mukama. Abeera engabo eri abo abamwesiga. Ekigambo ngabo. Engabo shield. Ye God. Kati ng'abavuzi b'emmotoka naddala ez'amaanyi. Ndi musajja muvuzi wa mmotoka za mpaka. Emmotoka eyo ojja n'ogyokyako emitayimbwa. Gwe kennyini mw'otudde mu mmotoka olina okusabika emitayimbwa.
ebeera gaadi ekugaadinga element eno gy'oyambadde singa oba ofunye accident ne element eba gaadi egaadinga omwongo bwo buno omutwe gwo kuba kuno ku mutwe kuliko emisiwa ogusobola okutuuka n'ofiirawo guno omutwe ye gw'omuntu ekiteesa element omuvuzi w'emmotoka ku mutwe kutaasa buki mutwe guno osobola okutuuka okugulu nosigala ng'oli mulamu osobola okutuuka omukono nosigala ng'oli mulamu naye obwongo oba omutwe ofa gaadi tekoma ku ekyo element ojja n'ogattako emitayimbwa emmotoka ezo z'empaka zookyebwamu emitayimbwa nga ne bweba egudde ne slide ne loolinga bulungi bweti neyeetiringula ku ttaka bode eri bwejja ekoma ku mitayimbwa kuno netasobola kujja eno olwonsi kuyisa bubi nnyo. Katonda abangabo eri abo bamwesiga, abangabo eri gwe Odesi, abangabo eri gwe tusiimire. Buli lwe weesiga Mukama afuuka engabo yo ekulwanira, ekutaasa. Engabo nkugambye kyekiziyiza ekikulemesa okufa oba okumalwawo. Katonda abangabo eri abo bamwesiga. Abeera ngabo eri abo bamwesiga. Buli lwe weesiga Mukama oba oliko engabo, yatandika okudifendinga, yatandika okusaako security, yatandika okulwanirira, yatandika okuwonya. Yeebazibwe Mukama. Nze ye ngabo yange, era sitya mulogo, sitya mulabe yenna, sirina muntu gwe ntya mu nsi. Ate tewali muntu aŋŋamba nti gwe bw'oba oli bw'oti, teri muntu akola bulamu bwange ng'oggyeko Katonda. Nkiddemu? Teri muntu akola bulamu bwange ng'oggyeko Katonda. Yesu ye ngabo yo mwana wange. Yesu ye ngabo yo. Teri muntu ayinza kugamba nti Robert ate omala bibyo. Engabo yange ye Mukama. Ne baba taata ne baba maama si ngabo yange. Engabo yange ye Mukama. Abangabo eri abo bamwesiga. Era Mukama afuuka engabo eri gwe Odesi ng'omwesize. Afuuka engabo yo ekulwanirira, ekudifendinga, ekugaidinga, ekuprotectinga eri amubi yenna, eri obusaale bw'omubi. Engabo bwe bakusindikira akasaale gy'ossaayo ne kakubako, ne kazingirawo ne kafa. Kiki ekinaakutuukako nga Mukama afuuse engabo yo? Kiki ekinaakuyinza nga Mukama afuuse engabo yo? Tewali. Fuula Katonda mukwano gwo. Fuula Katonda engabo yo. Afuuka engabo yo kubanga omutaddemu obwesigwa, omutaddemu okwagala kwo. Kyavudde akuwonya. Bwe so okwagala kwo mu Mukama mutamiire ekiro n'emisana. Bangi batamira social media, bangi batamira TikTok, bangi batamira obukunya, batamira ebintu by'okubalimba, ebya Katonda tebabitamiira. Munnange owedde. Ojja genda obibeereko leero oleke ekigambo kya Katonda naye bulamu bwo wessa mumatiga. Weesige Mukama kubanga antaddeko okwagala kwe. Okwagala kwo okutadde mwani? Abamu bakutadde mu baana b'abantu. Akulekawo. Buli budde anoonya plan B, buli budde anoonya exit. Ye mwana w'omuntu gw'otaddemu okwagala kwo. Katonda yekka. Omwana w'omuntu ava n'agamba nkwagala nnyo n'agenda n'akugeya ne someone. Ne bakola emboozi empanvu, era munnange gwe munnange oli contented ogamba Odesi wange. Naye ate yasobola okudda ebbali n'abanga akugeya n'abantu abalala. Oyo gotaddemu okwagala kweri. Ngenze ku lunyiriri. Abangabo eri abamwesiga. Ngenze ku nnyolo 6. Totyenga ku bigambo, toyongerenga ku bigambo bye aleme okukunenyanga.
naawe n'olabika ng'omulimba. Ebigambo bya Mukama tebabyongerako. Ebigambo bya Katonda tebabigattako. Katonda yakutonda gwe mukazi gwe, lwaki omugattako ejjembe? Lwaki omugattako Robert afuuke Katonda owokubiri? Lwaki mu biseera by'okweza Mukama ogattawo omwami wo oba omukyala? Ku lwa Katonda, munnange omuntu akulemesa okweza Mukama mwesonyiwe. Omuntu akulemesa okusinza Katonda obutuufu muleke, osigaze Katonda. Ebirala byonna bireke bigende, naye osigaze Mukama. Nkiddemu? Ebirala byonna bireke bigende, naye osigaze Mukama, kubanga ye ngabo yo. Bw'omala obutasigaza Mukama oba osigaza ki? Toyongera ku kigambo kya Mukama, togattika Katonda. Ekigambo kya Katonda nga bwe tuva okuwa obujulizi, nga bwe ndi okuwa obujulizi, Katonda yaba akikoze. So togamba nze kaakati nalina omubiri munene, nali w'amaanyi nnyo, nali neeyagala nnyo, era nze amaanyi gange gandokola. Obijjawa? Obijjawa? Maanyi go kyagakulokola? Maanyi go kyagakuwonya kidini? Nze nawona kidini, Katonda yamponya kidini. Awatali yadde okusasula yadde ekikumi, awatali yadde omuntu ampa panado nempona kidini, ajja kugenda ku bujulizi bwange olaba obufaananyi bwe nali nfaanananga, gana amatama galinganga ebokisi, ng'akabuto kali n'obwokafumitako bwoti kayinza otulika. Genda ku Truth and Justice YouTube channel, Truth and Justice Ministry of God YouTube channel, noonya obujulizi okuva ku kasooka, searchinga Prophet Robert Katerega Major Testimony, ojja ziramu. Ojje ogenda kwerabira ebifaananyi ebirimu ebimixing mu video omwo, olabe bwe nali nfaanana, temuli mulala yenze. Kidini nga zaavunda tezikola, naye ndi mulamu. Ebiseera bye nabaliramu kidini yali 2010, 2009, 2010, 2011. Balamu emyaka egyo giri emeka kale, bwe mbanga saawona ng'era nnimba. Olowooza lipooti njirina nagendanga emulago ne bawandiikamu ekitabo nga bampa obuweke 2, nembikowa nembisuula eri ebweke bwa Yazaddamu na Bimira. Naye nga Mukama kanfe, kuba nze ndi mumalirivu. Ndi mumalirivu era ndi mumalirivu okwaniriza Katonda kyalisi. Tosobola kuntiisa na kufa. Nze kennyini nasuula wali obudagala bwe baali bampa ne ngamba kanfe nga mpulira nkooye ensi, nkooye obulwadde. Sigambe nti naawe kyoba okola, okukkiriza okwange tekwenkana nakukwo, n'okwekyawa kwange tekwenkana naawe kwolina. Gwe okyayagala obulamu, nze nali mbukooye. Mira eddagala erikuweereddwa. Njagala okutegeeza nti nali bubi, nalwala kidini, omwaka omukugambye gwali 2009, 2010, 2011. Gye emyaka ginabeereramu omulwadde wa kidini. Kati bwe mbanga nnimba Katonda teyamponya, emyaka egyo giri emeka kweri? Sirabika bubi newankwadde sinze mulungi ennyo, naye sirabika bubi. Naalibadde navunda nga nafadda, abagagga balemereddwa. Kati bwe nkugamba toyongeranga ku kigambo kya Katonda, teweegulumiza nti wawona kidini kubanga wali mugezi, kubanga walina ssente ezikujjanjaba. Wawona lwa kisa kya Mukama. Kyo kye bayita obutagatta ku kigambo kya Katonda. Bannange nze nno nafuna eddagala nkubulyeko ssente ze nafiirwa, ajja ati Aisha Nakasujjo ye yakafa, yandyako emitwalo gyalinga mu 8. Nagenda obbikoowa nzikiriza oba nfanfe. Ajja ati Aisha Nakasujjo yali emitwalo egyali mu 8. Waliwo omusajja mwe bayita simanyi Dr. Sharif Lukwago, yali emitwalo egyalinga mu 60. Nga njagala kuwona kidini, bampa ebidagala, nanywa ebidagala n'enkoowa, naye nga lunaku embeera yongera kuba mbi. Namala kwekyawa nembivaako, n'obweke bwe baali bampa nembusuula, n'ebidagala nembisuula nembivaako. Nanywa ebidagala ebiganda katono binjabye bwabya bulamu, mbunfa kuwona kidini. Zaagaana. Ajja ati Aisha Nakasujjo yali emitwalo egiri mu 8 owa Sefa Organics manyi. Obayo kati yali yabikyosa bifaana Arusha, mbimanyi byonna kubanga gye nali mpuzuumira, naye ng'omuwonye bamuyita Yesu.
kati obutagatta ku kigambo kya Katonda kugamba nti nawona lwagundi ng'ate Katonda yakuwonya. Bw'ogamba nti wawona lwagundi oba ogassa ku kigambo kya Mukama. Bangi temwagala kuwa bujulizi Katonda alina byabakoledde. Oyo Sharifu Lukwago oyo yali emitwalo gyali mu 6 n'okusoba. Saawona kidini. Naye namala kwekyawa n'enteeka byonna wansi n'ensaba Katonda ne mugabo ntwala ekimala kimala nze mbikooye. Ku ssaawa eyo esembayo ng'olowooza ng'omaze okugamba nti tokyasobola ye Katonda waatuukira. Waatuukira n'akulaga amaanyi. Ng'okyalowooza nti mama yagenda okunyamba, taata yagenda okunyamba, Katonda ajja kusirika akuleke. Opalapanse okole byonna opalakola gwe wana wali nga yakulaba. Nga yakulaba buno bigambo byenjogera bijja kubeera ku media kuno emyaka gyonna. Bw'oliba tobisanze ku Facebook ojja bisanga ku YouTube. Emyaka gyonna mbyogeredde mu 2022. Waliwo abalibiraba mu 2020 mu 2024 mu 2025 balibiraba. Njagala okutegeeza nti obwesigwa bwo busse mu Mukama. Ayagala ng'omutaddemu obwesigwa alyoka akuwonye nga Zabbuli bwetugambye. Zabbuli 9:14 kubanga ntaddeko okwagala kwe kyenvudde muwonya. Katonda nga tonnamusaako okwagala kutagenda kukuwonya. Okyegulumiza. Okyalowooza ssente zo zikuyambye. Tojalaba kusumulwa kwa Mukama. Iwe mmeeme eyo, fuke mmeeme eyo mu maaso ga Mukama. Ogenda laba okuwonyezebwa. Ogenda kulaba okutaasibwa. Nze siri wano okugamba bintu bya bujinga. Simanyi bino babiri. Ndi wano okubulira amazima. Amazima agakulokola kuteeka kwagala ko mu Mukama. Kuteeka kwagala ko mu Katonda. Alabe essuubi lyo lyonna nga liri mu ye. Agenda kulokola. Agenda kuwonya embeera z'oyitamu. Katonda bw'akuwonya n'olowooza nti wawona lwakubanga walina ssente oba ogasse ku kigambo ki, togattanga ku kigambo ki, mugulumize muwe ekitiibwa. Waliwo olunyiriro njagala okusomera mwana wa Mukama. Nkusabye ebigambo 2. Tonyima nga sinnafa. Onyiriro lw'omusanvu engero 3:7. Nkusabye ebigambo 2. Tonyima nga sinnafa. Saba Mukama takumma kintu kyonna nga tonnafa. Ate mu byonna by'omusaba akuwe nga tonnafa, ye Katonda muleke akole okwagala kwakukyuzingire nti kino kikusaana. Katonda gwe tusinza atulaba mu bigera okuva mu munda mu mwoyo gwaffe mu mutima mpaka ku mubiri. Waliwo abantu Katonda batannawa bugagga nga wakuweera obugagga oba ogenze kufa. Nga wakubeera obugagga abaakusindise mu Magombe. Ekigera ky'oliko kituuse Katonda akuwa obugagga oba waabukuwa ogenze kwana bakazi oyole siriimu ofe. Oba waabukuwa ogenze kwata mmotoka ogule emmotoka ezitakusaana nezootamanyi zikutte. Oba amalala gagenda kutwala ku lwana weetwenda amanyi abantu bangi mulina amalala. Naddala abavubuka b'omulembe guno. Oli olufunamu akasente alowooza kufufutiza kyalo. Oluzimba akayumba babe bagula na bupiki. N'ayagala alinnye ku buli muntu ku kyalo. Bangi ne mu buweereza omwo si be b'amaanyi ennyo. Ne buli muntu bamulaba nga aba wansi wa bigere byabwe. Tewali bwetowaze. Katonda bw'akutunuulira bw'ati abalaba nga tonnatuuka ku kigera kiweebwa bintu by'amaanyi. N'agira ng'akula essaawa emyaka egiwera mpaka lw'olituuka ku kigera ekiwanirira ebyo. Nsabye ebintu 2. Nsabye ebigambo 2. Tonyima nga sinnafa. Saba Mukama takummanga kintu kyonna. Akuwe buli kimu kubanga ye mugabirizi w'empeera. Onyolo 8. Jjangawo ebigambo ebitaliimu n'ebyobulimba bibe wala nange. Katonda musabe ajjewo ebigambo ebitaliimu n'ebyobulimba bibeere wala naawe obeerenga w'amazima. Otambulye mu kkubo lya Mukama eggolokofu. Tompa bwavu, wulira, tompa bwavu newankubadde obugagga.
saba Katonda takuwa bwavu newankubadde obugagga. Awo no oyinza obutantegeera. Kankale kana kusomera ndumaleyo. Tompa bwavu newankubadde obugagga. Tompa bwavu newankubadde obugagga. Ndiisanga emmere gye neetaaga. Kati awo abasoma Bayibuli mu ngeri enfu asoma wano tompa bwavu newankubadde obugagga n'abagamba nti abalokole mulina kwavuwala akulimba. Ayinza okukuleetera akantu ako n'agamba wano omulokole tolina kufa ng'oli mwavu ani yakigamba olina okuba mugagga. Jjukira olunyiri tugaye nti tonyima nga sinnafa. N'akugamba tompa bwavu newankubadde obugagga. Ndiisanga emmere gye neetaaga. Katonda akuwenga ebyo bye weetaaga. Akuwenga ebyo ebijja mu kigera kyo. Akuwa ebyo ebijja mu bwongo bwo. Katonda wamala n'akuwa ebintu ebitajja mu bwongo bwo bigenda kutta. Saba Mukama akuwa ebyo ebikuweesa obulamu, ebikukuuma ng'oli mulamu. Yeyo enjiri no gye nazze nayo. Yeeyo. Tompa bwavu newankubadde obugagga. Ndiise emmere gye neetaaga. Olw'omwenda nneme okukkuta n'enkwegaana n'enjogera nti Mukama y'ani? Katonda ayinza okuwa obugagga n'omuddako n'omuvuma. Omutima gwo ekigera ky'olimu kigeze okutuuka nga Katonda ayinza okuwa obugagga n'otuuka n'omuvuma, n'otuuka n'omwegaana. Bangi kati boogera waliwo abalina emmundu, waliwo abalina ebijambiya, waliwo abeeyita ab'amaanyi nga beerabidde nti abawa omukka ye Mukama ne bagamba Katonda taliiyo. Wawa omwami gwe nalaba yagamba amuwoza Katonda ajja tali nayo, temunyumya bya Katonda. Yeerabidde nti n'omukka gwa talina sitowa yaagwo. Ayinza okuba ne trillions za ssente ne billions naye talina sitowa ya mukka. Talina. Just second Katonda amaze omukula mu fuse. Naye amanyira Mukama. Kati obugagga butuuka ne bukumanyiza Katonda. Falaawo yetuuka n'amanyira Katonda naye yamulaga amaanyi nti ye Mukama tebamwepankirako. Tosaba bugagga bugenda kweganyisa Katonda. Otuuka okubuuza Katonda yaani, Mukama yaani. Ebyo Katonda tajja bikuwa era tobimusaba. Mugambe Mukama, mpa ebyo ebiŋŋwana, mpa omwami aŋŋwana, mpa omukyala aŋŋwana, mpa abaana abaŋŋwana, mpa ebyo ebinkuuma nga ntambula naye Mukama, kubanga bye bireeta emirembe. Obwo obugagga bukweganyisa Katonda tebuba mu mirembe. Nneme okukkuta n'enkwegaana n'enjogera nti Mukama yaani, era nemenga okuba omwavu n'enziba. Ebintu ebyo bibiri. Nneme okukkuta ennyo ne neegaana Mukama, era nneme okuba omwavu okubba. Kitegeeza nti Katonda akole okwagala kwe, akugabirire, akutambulize mu bulamu obuli medium, obwo obulimu emirembe. Kankugambe kino, abagagga ennyo babijodolo tebalina mirembe. Nze abigamba mbagambye nti nalinako ku ssente naye saalina mirembe, naye ate kati nga sizirina ze nalina nina emirembe. Obugagga obungi ennyo tebuleeta mirembe, wabula okutambulira mu kwagala kwa Katonda kye kireeta emirembe. Katonda akuwa ekyo n'akuwa n'olya muwogo oba n'akuwa n'onywa ekikyayi ekikalu naye ng'oli musanyufu, ne bakusanga nga n'amatama gayiika nga balowooza oba olya biki, nga n'abalya ennyama obasinga onnyirira, nga n'abasula mu sitowa ya ssente obasinga onnyirira. Lwaki? Emirembe gya Mukama, otambulira mu kuteesa kwa Katonda kye kireeta obulungi obwo, kye kireeta emirembe gy'oli, kye kireeta amaka geeyagaza. Waliwo abasajja n'abakazi abalina amaka nga si bagagga nnyo, si baavu nnyo, naye nga beeyagala, nga basinga ne pulezidenti okweyagala ne kabaka. Genda obanoonyezeeko gye bali, naye nga balina Mukama. Kkiriza Katonda akutambulize mu mbeera gy'ayagala. Katonda musabe takuwa bwavu otuuke okubba. Mugambe Mukama, kyawandiikibwa nti tompanga bwavu nneme okubba, nneme okulumwa enjala nzibe. Kitegeeza nti musabe omukisa. Mugambe Mukama, wa omukisa emirimu gy'emikono gyange, wa omukisa abaana bange, baleme okwendaguza, baleme okubba, baleme okubeera ebirerya. Mukama ajja kikola. Mukama ajja kukikola. Kanzikirye kwa natera okusimbula okuva wano. Olw'ekkumi, towaayirizanga muddu eri mukama we aleme okukukolimira naawe
n'olowoozebwa ng'ozizza omusango, otambula oyonoona amannya g'abantu. Weekole free. Tobeera omu mu abo abawaayiriza, abalimba, abakonjera. Bantu bangi basibye bannaabwe ewatali musango. Bantu bangi bakoze bannaabwe ebintu lwakwekubiira bubbi, bulimba, butemu. Olwaliro abantu bali mu kufa, waliwo abali mu makomera mbu batta abantu naye nga tebabattanga. Just abantu olw'okuba baagala amaanyi, baagala balina ebigendererwa byabwe. Bazza omusango. Omanyi abalokole mwegira nnyo mbu tosala musango, bazza omusango. Kuba Bayibuli etugambye nneme okuzza omusango. Nneme. Uli abatugambye aleme okukolimira naawe n'olowoozebwa ng'ozizza omusango. Omuntu gw'owaayiriza akukolimira naawe n'olowoozebwa nti ozizza omusango, era omusango oba oguzizza. Kale weereme okwetaba mu bulimba, okwetaba mu kuwaayiriza, okwetaba mu ŋŋambo, okwetaba mu mpitambi, okwetaba mu mpalaniraako. Eyo yonna bidduke, gwe weekole free. Otambule ne Mukama. Va mu ntalo z'amawanga, va mu ntalo z'ebika, va mu ntalo z'amakanisa, va mu ntalo z'abo gundi yayagalako ne gundi batambulako bonna. Bidduke oleme okwonoona emmeeme eyo, oleme okulowoozebwa ng'ozizza omusango mu maaso ga Katonda. Olyokola obulungi bwa Mukama. Mukama banjagalire, abampeera omukisa. Tugenda kuddamu okuwegatta ku bweza buno. Nja kujja ne message endala. Nsubire olunaku luyinza okuba olw'enkya. Mukama banjagalire, mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Ennaku zange mpeza emyaka 5 nga Mukama amponyezza Amagombe, nga Mukama amponyezza okufa, nga Mukama nnunudde mu kamwa k'Amagombe. Nali wakufa tewali ndabye, naye ekisa kya Mukama ndi mulamu. Kansabe. Ayi Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, Katonda gwe nsinza omulamu eyampa obulamu, andesseewo okubaawo, amponyeza ebintu bingi, anzigye mu nfuufu n'ontuuza n'abalangira. Gwe Katonda eyannonda nga sifaananika, gwe Katonda eyannyonnyola mu kinnya kya Toyi we nasulwayo nga ndi bebi nga sitegeera. Mukama gwe wasobozesa abantu b'ekyalo Nakyenyo okuŋŋaana ne bannyinyulula mu kaabuyonjo. Oli Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Gwe Katonda gwe nsaba, gwe Katonda amponyeza za akisidenti, Katonda eyamponya ensigo kidini, Katonda akoze by'amaanyi, Katonda eyamponya okwetta, Katonda eyamponya ebizibu byonna, eyamponya okubonaabona. Mukama Katonda eyamponya amajambiya agantemwa, eno jambiya yantemwa eno Mukama. Ye Katonda eyagimponya omukono gwange ntisobola kuvaako. Zino embale simanyi bwe zajja ku bulamu bwange, eziri ku buto simanyi bwe zajja, naye gwe Katonda eyankuuma. Nsabye okuuma omusajja n'omukazi ali ku buweereza buno. Nsabye okuuma omuntu oyo Mukama gy'ali yonna Mukama. Musseeko obukuumi bwo, musseeko okwagala kwo, musseeko omukono gwo. Nsabye omuwabirire, omugabirire Mukama, mukuume Mukama, muwanirire Mukama. Gwe Katonda eyampanirira taata nga sikutegeera, naye yawanirira akaana ko, owanirira omwana wo, owanirira omuweereza wo. Nsabye owanirire omukazi oyo, muwe bye yeetaga Mukama, muwe obugagga obumusaanidde, muwe emirembe gimusaanidde, muwe amaka gamusaanidde. Mukola obulungi Mukama, musanyuse Mukama. Kyawandiikibwa Mukama, tulifuna 10 ku nsi naye mu ggulu 10. Mukama nsabira Odesi, mulese mu mikono gyo Mukama. Saba omukono gwo ogw'amaanyi gulabisibwe eri obulamu bwe, abaana be Mukama, famire ye Mukama, baganda be Mukama, omwami we Mukama, taata omukyala pasita oyo mussa mu mikono gyo Mukama. Taata nsabye afumbirwe omwami, omuweereza wo amutegeere. Nsabye ayi Mukama omukazi oyo omukozese emirembe gyonna gy'asigazza mu nsi, tomuganya kugwa kugayaaye, tomuganya kugenda n'abayaaye. Omukazi oyo anoonya omusajja, nsabye omuwe omusajja oyo ava gy'oli, oyo yenna Mukama. Muwe omwami ow'ekigera kye, ow'okutegera kwe, ow'okwagala kwe Mukama.
ekitiibwa ky'omukama kirabisibwe mu maka gaabwe, kirabisibwe mu bufumbo bwabwe, kirabisibwe mu baana baabwe, kirabisibwe mu zadde lyabwe, kirabisibwe mu mirimo gyabwe. Omukazi oyo mukama ayina endwadde atadde okwagala kwo mu ye. Mukama nsabye omuwonye amaanyi agamponya kidini, agamponya okufa, nsabye gamuwonye. Waliwo mukama omuntu ali mu kinnya ky'ebizibu, agamaanyi aganzija mu Magombe, aganzija mu kinnya kya Toyi, ne gankuma nga ndi mwana muto. Mukama nga ndika bebi nze ataayonka, atamanyi bere bwe liwooma. Mukama onkuumye okutuusa olunaku olwaleero. Nsabye omukazi oyo omukuume, omuwanirire, omutaase. Omusajja oyo mukuume, muwanirire, mutaase. Gwe Katonda yamponyeza akisidenti, bano abantu bawonyeza akisidenti agazibuzibu mukama, amalogo, abantu ab'emitima emibi, okufiirwa ssente, ebirooto by'okudda emabega. Bangi baloota nga badda emabega. Waliwo emizimu egyava ku boyfriend, egyava ku baami baabwe, egyava mu kwegadanga, gy'abambala mukama, gitta obugagga bwabwe, gitta amaka, gitta abaana, gitta emirembe, gitta relationships. Mbisuula mu nnyo obutakoma. Omukono gw'omukama gwegulumize mukama. Nsabye ekitiibwa kyo kirabisibwe eri abakazi bano n'abasajja mukama. Omukono gwo gw'amaanyi gubawanirire mukama. Ekitiibwa kyo mukama kirabisibwe mukama. Ekitiibwa kyo mukama kirabisibwe eri Odesi. Ekitiibwa kyo mukama kirabisibwe eri Tusiimire. Ekitiibwa kyo mukama kirabisibwe eri abasajja n'abakazi bonna abawulira okusaba kuno, abali ku mpeereza zino eya Truth and Justice, abali ku Facebook, abali ku YouTube, abali ku TikTok, abali ku Instagram, abali ku Twitter. Mukama nsabye ekitiibwa kyo kirabisibwe mukama. Omukono gwo gw'amaanyi gulabisibwe. Bateeke ku obukuumi mukama, banjagalire mukama, bayimuse mukama, basaasire mukama. Mukama nkukwasa Odesi, mwesa mu mikono gyo mukama, kukwasa Odesi Tusiimire. Nsabye ekitiibwa kyo kirabisibwe eri obulamu bwe. Gwe Katonda akoze ebikulu, Katonda ankoledde ebikulu. Nsabye okolera omukazi oyo ebikulu, nsabye okolera omukyalo oyo ebikulu, nsabye okole ebikulu mu bulamu bwe. Nsabye omuviireyo mukama, nsabye omulabikire mukama, nsabye omuviireyo nga bwe waviirayo jjajjaffe Ibulayimu, nga bwe waviirayo jjajjaffe Ibulayimu, nga bwe waviirayo Yusufu, nga bwe waviirayo Dawudi. Nsabye omuviireyo. Gwe Katonda agaba amagezi, mumpeera amagezi, abaana bawa amagezi. Nkwegayiridde mukama, buli musajja buli mukazi mbayimusa mu mikono gyo. Abaweereza bonna abeewaayo mukama, nsabye mukama buli muntu yenna ali ku kusaba kuno, ali ku njiri eno, nsabye mukama amaanyi agamponya okufa gabawonye, agabawonye obwavu, gabawonye endwadde, gabawonye okulemererwa, gabawonye mu linnya Yesu Kristo. Amaanyi agamponya agagaleese emirembe mundamu nze, nsindika emirembe ery'obulamu bwo, nsindika emirembe ery'obulamu bwo, nsindika ery'essanyu ery'obulamu bwo, nsindika okuganja ery'obulamu bwo, nsindika essanyu ery'obulamu bwo, nsindika okuganja, essanyu, emirembe, ekitiibwa, favor, mbirangidde ku bulamu bwo bikubeeko mu linnya Yesu Kristo mukama waffe. Amen. Be blessed. Shalom. Tulabagane olunaku lw'enkya ku Facebook wano ne ku tusinkane mu business tips gye ŋŋendamu essaawa zigenda kubeera 12, 11 kitundu 12. Tusinkane ne ku Alta Uganda ekiro. Mukama banjagali. Bye bye.